Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video katona ku lwaleero nzize n'ensonga yaffe ya bizinensi njagadde mbalage ebyo by'olina okutunuulira ng'otandika bizinensi yonna bizinensi yonna oba woteeri oba dduuka oba hardware oba saluuni njagadde mbikubuulire by'olina okutunuulira ebigenda okuyamba okufuna bakasitoma ebigenda okuyamba okufuna abantu abagenda okujja okugulako ebintu ebyo by'oba otadde mu dduuka eryo oba mu kizimbe ekyo. Ebintu bino njagala obitunuulire nnyo oba biwulirize ate bikole kuba bigenda kuyamba. Ekisooka bw'oba ogenda kukola bizinensi yonna bw'obeera onoonya ennyumba noonya ennyumba ng'ennyumba eyo weeri wagenda kubeera wangu ng'abantu bajja kuba bakulaba bulungi nnyo. Noonya ekifo nga kyetadde bulungi kwegamba ng'edduuka lyo oba bizinensi yo ejja kubeera bibwa omuntu oyo ayita mu kkubo. Ekirala funa ennyumba ng'ennyumba eyo ng'ogiraba nnyumba ngumu ng'ennyumba nywevu ng'olaba nti ojja kubeerawo okumala emyaka 2 mu maaso. Ekyo kikulu nnyo. Bw'obeera onoonya ennyumba eya bizinensi gy'ogenda okussaamu bizinensi funa ennyumba ng'ennyumba ogiraba ngumu ng'egenda kusobozesa okubeerawo emyaka 2 mu maaso nga tosengudde bizinensi yo. Kuba ekyobulabe buli w'osengula bizinensi n'ogitwala ewantu ewalala kya bulabe nnyo nnyo nnyo. Bakasitoma abo baleka mu kitundu kino okugiteeka ewalala okuddamu okufuna bakasitoma abo kibeera kizibu. Okitegedde kirungi nnyo wangalire ewantu wamu osobole okukuŋŋaanya bakasitoma abo kasoba kwata obulungi obeera ojja kuwangaala nabo bulungi nnyo. Nkusaba ofune ekifo nga kirabika bulungi nga kyetadde bulungi nnyo mogenda okuteeka bizinensi eyo. Ekintu ekirala ng'omaze kufuna ennyumba nkusaba ofune ekipande oba kozesaayo ekipande ekyo ekiriko ebigambo ebikwogerako ebyogera ku bizinensi eyo okugeza oba osobola okugamba nti Kyayiti n'ebigenderako kiri mu bigambo binene n'okiwanika bulungi nnyo waggulu ku mulyango gwo omuli bizinensi eyo gy'oli mu kwogerako. Olina okuteekako ennamba z'amasimu go gwagenda okubeera mu bizinensi eyo gy'okoze. Okole n'ekirala ekipande okisimbe mu luggya lwa bizinensi yo. Ekipande ekyo osobola n'okugezako kidizayininga kibeere nga kyaka nga n'ekiri omuntu asobola okukiraba. Kigenda kuba kirungi nnyo, kigenda kwanguyiza okufuna abantu nga bamanyi ekyo kye bagenda okugula nga bakisomye busomye waggulu. Kigenda kuyamba naddala mmwe okugeza hardware, saluuni, amaduuka agasuubuza ago amaduuka amanene mwe abatunda wadde oli wa dduuka naye ng'otunda ngatto, ngoye, ebintu bwe bityo eby'ekika bwe bityo. Wanika waggulu ekipande babiri nga basobola okukusomako kwega basobole okukyama bakuguleko ebyo byogerako ku kipande ekyo ky'owanise waggulu. Kati n'olwekyo kola ekipande okiwanike ku dduuka lyo kigenda kuyamba okukuleetera bakasitoma. Olina okikola nga kinene koko kwegamba ebeera ndagiriro yo kiba kirungi nnyo. Bizinensi giteekeko ekipande kigenda kuyamba okufuna bakasitoma bakuyiikire buli kaseera. Ekintu ekirala fuba okulaba nga ssente z'otadde mu bizinensi eyo gy'okoze kigenda kuyamba bulungi nnyo okuwangaaza bizinensi eyo. Ssente zibe nga zivudde mu makubo matuufu kuba ssente eziriko omusaayi ebiseera ebisinga ziggwaawo, ebintu byonooneka ebiseera ebisinga. Fuba okulaba nga ssente ezo zivudde mu makubo malungi nga tobbye enzibe, tomaze kutta muntu okuzifuna, nga totunze kibanja kya muzaddewo. Buli lw'otunda ettaka naddala tugeze nga si ggwe aliguze olisikidde lya muntu olinyaze n'ogamba kanditunde kati ssente ne zivaamu ezo n'ogamba kankolemu bizinensi. Bizinensi eyo eba tegenda kubeerawo kwegamba ssente zonna ezivudde mu makubo agatali malungi tekyetaaga zikolamu bizinensi. Ebiseera ebisinga bizinensi eyo tewangaala olw'ensonga nti ssente ziba ziriko amaziga. Kati n'olwekyo ssente z'okolamu bizinensi yonna eyo gy'oyagala okola bizinensi otuulawo bakasitoma bayiike nga bajja buzi. Fuba okulaba nga ssente eyo eva mu makubo amalungi. Tugeze ssente eva mu makubo amalungi tugeze obadde ku mulimu bakusasula buli mwezi kasente ko kakuŋŋaanyiza mpola mpola
n'otuuka n'ogamba sikyagala kukozesebwa nange kankole bizinensi eyange kyekyo kyentegeeza ssente zibeere nga zivudde mu makubo amalungi bizinensi eyo ejja kuwangaala bakasitoma bajja kuyiikira bulungi nnyo. Ekintu ekirala nkusaba gwe kennyini sooka weetunuulire gwe nga ggwe ebintu bino ebya bizinensi ebiseera ebisinga gwagibeeramu ye ggwe abeera ekizibu. Okitegeera bulungi nnyo bizinensi yonna gwe olina okwetereeza, gwe olina okunaba ku ddagala ery'emikisa, olina okunaba ku ddagala erikuggyako ebisiraani. Okitegeera olina okwegamba okwetereeza, olina okwetukuza naye nga weetukuza n'eddagala eryo bulungi nnyo gwagenda ogibeeramu. Singa onaba ku ddagala erikuggyako ebisiraani n'onaba ku ddagala erikuwa ku mikisa. Ekintu ekirala bizinensi yeeyo fuba okulaba nga weeranga. Kirungi nnyo okubeera nga weeranga, kigenda kukuyamba oba bizinensi yo gipromotinge, abantu bagitegeere. Promotinga bizinensi yo girange abantu bagitegeere. Onaagiranga otya? Ekipande ky'otadde waggulu kuba kulanga, n'ekipande ky'otadde mu luggya kuba kugiranga. Naye bizinensi eyo buli weeyongera amaanyi fuba okulaba nga naawe oteekamu ssente osobola oggiranga ku leediyo, ku mativi, ku bizindaalo eyo ku kyalo. Ula sitiika kiba kikulu nnyo n'ogera ng'ozitimba ewantuntu woolaba oli wasobola okulaba okwo kwe bayita okupromotinga bizinensi oba okugiranga. Kwegana ofuba okulaba nga bizinensi ogikuba abantu mu maaso bagimanye. Osobola ogenda ku leediyo gy'omanyi nti leediyo eno mu kitundu gye ndi bagiwuliriza nnyo, bawuliriza pulogulaamu bweti gye basinga okubeerako abo bentunuulidde. Langiramu eyo pulogulaamu, kigenda kuba kirungi nnyo. Kwegamba onoonya leediyo ezo ezituuka mu kitundu wooli z'oteekako ebirango n'oweeranga, kigenda kukuleetera okufuna bakasitoma. Totunuulira bakasitoma ba mu kitundu kyo bokka, tunuulira ne bakasitoma bagenda okuva ewala kwebala nti bizinensi gye nkoze y'Abannayuganda bonna. Ekintu ky'okulanga ky'amaanyi nnyo nnyo, era omuntu okugenda ku musawo omuganda nti onoonya ddagala alanze n'agenda ku leediyo n'alanga y'abeera asinga, kubeera ojja kuwulira omusawo ku leediyo nga yeeranga nti jangu nkuwa eddagala ereeta bakasitoma ate nga ye agenze ku leediyo. Ekitegeeza leediyo yeebeera esinga kuba naye era agenze banoonyeza ku leediyo, so yandibadde adda waka nga yeekolera ddagala nga bakasitoma bajja. Ky'oba olaba temulina okubeera abagezigezi mu bintuntu bwe bityo eby'okuyingira okugamba nti kange noonya eddagala ndisimbe mu dduuka lyange mbeere nga nkola nnyo. Ebintu ebyo mubitunuulire nnyo 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 n'obwegendereza. Ojja kugenda ku musawo ng'omusawo omuwulira yeeranga ku leediyo abayita, kale naawe oyagala okugenda gy'ali, kitegeeza aba agenda kufera. Kati awo omugezi genda bugenzi ku leediyo oteekeyo birango olange bizinensi yo, abantu babeera bajja kuyiika. Okitegedde bulungi nnyo, kigenda kuba kirungi nnyo 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 nnyo. Buli bizinensi w'ogikolera ebintu ebyo bigenda kukuyamba bizinensi yo okukula, okufuna bakasitoma n'okwetama obeetamwe nga bakususseeko olw'ensonga nti bizinensi yo obeera ogibakubye mu maaso, babeera bagitegedde. Buli w'opromotinga bizinensi yo kikuyambako. Fuba okulaba nga bizinensi yo ogiranga nnyo nnyo, kijja kukuyamba. Buli w'otuuka ku mutendera gw'okufuna akasente nga naawe oyongeramu okulanga nga n'ebintu oyongeramu. Kati bw'olaba n'ogamba nti mbutuufu owantu wano, oyinza okubeerawo n'ogamba nti mbutuufu mpulira owantu wano, mpulira njagala kuvaawo ngende ewalala. Awo wantu awo tovaawo, genda bugenzi walala naye okuleyo ettabi eddala. Afadhali litandike mpolampola nga likyali ttono, naye wano w'osookedde womaze emyaka 10-15 tovaawo, sigalawo. Genda bugenzi okola ettabi eddala mu kitundu ekyo gy'obadde oyagala. Genda okola ettabi eddala mu kitundu gy'oyagala. Tugeze oli nateete, owangalidde nateete, bizinensi yo weeri emazeeyo emyaka 20-25, kati owulira oyagala kugenda kuddako mu Kisenyi, oba oyagala kuddako Makindye, oba oyagala kugiteekako Wandegeya. Ky'olina okukola eno gireke eyenateete, genda okola endala ewandegeya oba emakindye nene ebeerewo, kuba eno yeba egenda okukuza ezo, kuba sente ezisinga obeera ojja zifuna ku eno. Kwa wano babeera bakutegedde nnyo, bakumanyidde mu kitundu ekyo, bakasitoma baana bo bayitirivu, babeera bakumanyidde awo. Kati ate woogijjawo
bakasitoma bonna ogenda kubafiiriddwa bulungi nnyo. Kati n'olwekyo bw'okola bizinesi ewantu n'obeerawo n'owangaalirawo, bizinesi eyo togijjaawo girekeewo, okuggyako ng'ekikuggyeewo ky'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Naye ekitali ekyo tosaanidde kuva wantu bizinesi yo weewangaalidde. Kijja kukuyamba okubeera nga bakasitoma obakuuma bulungi nnyo ate n'okweyongerako. Bwekityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekya likinga vidiyo. Mubeere bulungi, mweraba.